si mulogo sigenda kuba mulogo sesembereza mulogo tekibangawo era Bad Black bamuŋŋambye buli mwa muŋŋambye yayogedde mazima bannange nze ndi mukazi atafaayo ku buli muntu yenna buli omu ansemberera omwana ayidda alikamu amusasula ayinza okuba kamusasula ng'oyamusasula amuga nti yogera kino naye sente kane zinamugwako amusasula era ajja kukyuka ate mwogere omanyi oluusi bagamba olulimi lusanzi oba waliwo wafunamu obusungu n'oyogera ekigambo ekibi sina gwe nali mbudde yadde omunnamawulire njogera nga bwe tunatuula wano neŋŋamba naye lwaki anjogerako tannatuuka wabi kufa buli muntu yenna amupikaapika alekeraawo omwana agende mu ddwaliro bamukebere mpox bagende bamukebere temuddaawo kugambamu nga buli omu amupikaapika ajja kufa nga mulowooza nti byakuzannya oba ayagala kuwulikika agende bamale omukebera bwe bamugamba nti mpox awo simajja kumugamba kubanga kyenawulidde kyasembyeyo mbadde ntuma ab'effamire yange sikiwa nti waliwo munnamawulire atamanyi nti mbadde bweru emyezi eki abazadde banfuna batya tesiira ku simu yange eya wano mbeera ku simu ya mu Amerika nabadde banfunirawa omugezi yenna weebuuza emyaka gye mmaze mu industry 10 tewali yali anjogeddeko ng'omwana bwanjogeddeko temwebuuza ngo ne mugandi ate onaavuddewa mbaga mwakyebuuza ng'ate mumanyi wekodiza mungugolingeko bannange nali nkozeeko ku kintu eky'obutumbavu ng'ekyo omwana ajja kati bwamaliriza ogwaddako nawulirabuliza ng'abantu bankubira emmotoka bagitute nentula ne mu ddirisa nti emmotoka yange gyeri ngamba baani abagitutte ati eno omwana mukunja agamba nti n'emmotoka yo tugiwambye owulidde amanja ninga tubanekatade mumanja ate kati yayogeranga nga bamala okwogerako nze nadda ku Hanson namala okwogerako nze nadda ku Hanson nabuzaabuza ekintu naye bwe namala okuwulira bu vidiyo neŋŋamba yabadde ambuuza kino nsobole okuba nga nzikiriza kyayagala okuwulira na editinga kati omulalu ng'oyo nagamba buga nti omanyi sina kwogera mwenna bannamawulire Mukunja Tasera ne Halima Namakula nsonga zikutte wansi ne waggulu. Mukunja Tasera yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'ategeeza nti ekyamazima ali mu kubatulinga n'obulwadde. Obulwadde bwagamba nti ddala yalogebwa era n'agamba nti yamuloga si mulala ye mukyala Halima Namakula. Mbwera agezezaako okumutuukirira enfunda eziwerako okusobola okulaba nga amwetondera naye omukyala yagaana okubeera nga amusonyiwa. Mu katambi k'ova okulaba omukyala Halima Namakula avuddeyo n'akiriyalinga erinnya lye n'ategeeza nti ye talogangako si mulogo talina yadde n'essuubi ly'okuloga omuntu yenna era n'ategeeza talina na nsonga lwaki yandibadde aloga Mukunja Tasera ddala ng'amwagaza akyo oli mwana bwana talina kyayinza kumwagaza kakati ye embeera ekutte wansi ne waggulu. Abantu bagamba Halima Namakula yandiba alimba, abalala bagamba omukyala tumumanyidde emyaka 5 tabeerangako mu ssaga yonna tabeerangako mu ntalo zonna naye ate Mukunja Tasera entala zenga azibeeramu. So ne bagamba weewaawo Mukunja Tasera yandibanga awaayiriza omukazi ekituufu agende mu ddwaliro abeere nga yejjanjabya. Kankuwe ku katambi ka Mukunja Tasera tumale tuyongere maaso. Maybe omuntu yenna awulira nga yandiyagadde okunyamba kyoyinza okunyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi maama Halima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa, teriiyo buyambi bulala bw'osobola kumpa. Oba obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako, naye ku kyobulamu maama Halima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke, naye nsigaze obulamu.
waliwo abantu bange abagezezaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye. Era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati we yagambye. Omuntu baba musiru naawe ofuuka musiru. Recently okujjukira nti waliwo yali anjogerako nti atutte emmotoka yange nga tukitambula naye nga kimukoledde naye nga ali kunze. Kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me. Kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me. Sisobola kuddawo nti ate nyombe n'akavubuka akakatandika okuyimba. Nze gyendi sirina tabbu yonna era ekyokumbika ndowooza yekimpalirizza puresha gye muli okuteekawo. Nze mundeke abakyali mu bulamu obwo kuyimba TikTok mbagaliza buwanguzi mbagaliza birungi. Otherwise byonna sijja bibanyonyola kubanga ate wenna agamba bibanyonyola muyinza n'okubiddukamu nga temunnatuuka ate ku ffe bye tutuuseemu. Mukama bankuumire, saagala ate kuddamu wulirayo omuntu mulala nti Mukunja yafudde. Akatambi mu bugubi mu kwewaayo nsazeewo nenkakola yadde ebintu bya kamera ebyo nabivaamu. Kale Mukama bankuumire. Ensonga tukyali muzaalima Namakula n'omwami Mukunja Atasera zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Tetumanyi waje bwe zigenda kuggwera kubanga ye Omukunja Atasera mu katambi kova okulabika nga mwanatu olaba agamba nti omukyala Halima Namakula yavaako obuzibu bwonna bwonna obw'okubeera nti ali mu kuyita mu mbeera gy'ayitamu kati. Embeera ey'okubeera nti mulwadde agamba nti Halima Namakula ye yakola byonna byonna bye yakola okusobola okulaba nga Mukunja Atasera mbu ng'alwala mu bufunze mbu yamuloga. Bitutamanyi oba bituufu kubanga ne mbutambi omukyala Halima Namakula agenze maaso n'abyegaana n'ategeeza nti ye talogangako ate tasobola kuloga, talina na kirowoozo kyonna kyakuloga ate era talina nsonga yonna esobola kumuleetera kubeera nga aloga Mukunja Atasera. Oli mwana bwana amuloga amwagaza ki? Amuloge ng'amwagaza ki? Okitegeera. Kati mu mbeera eyo yonna yonna n'abantu abamu bali ku sayidi eya Halima Namakula bategeeza ekyamazima Mukunja Atasera ayinza okuba omukyala ali mu kubeera nga amusibako busibi matu ga mbuzi kumuliisango, ng'omukyala talina wadde yadde obuzibu bukuba emyaka 5 gy'ayimbidde omukyala tebawulirangayo mbeera mbi yonna. Teri muntu yenna yali avuddeyo n'amukompleiningako. Ekitegeeza nti omukyala atambulira makubo amatuufu, omukyala ali kwalaali talina buzibu bwonna. Mukunja Atasera bwe bati abantu bamuwadde amagezi abeere nga agendako mu ddwaliro akole tests ez'enjawulo amanyi ki ekituufu ekimusumbuwa kubanga tuyinza obeera wano nga mpox yasumbuwa Mukunja Atasera kubanga bwe weetegereza vidiyo eyo gy'ova okulaba n'olaba obugundi obusundosundo buli maaso ga Mukunja Atasera olabira ddala nga bwefaananyiriza n'abamu ku balwadde ba mpox be tuzze nga tulaba. Mpox ate ennaku zino asusse mu bantu. Ekirungi ekiriwo nti awona bw'ogenda mu ddwaliro n'ofuna obujjanjabi obutuufu bw'oteekeddwa okufuna, definitely obeera ogenda kutereera oddemu okubeera nga okakkalabya emirimu gyo. Kakati Mukunja Atasera abantu bamuwadde amagezi abeere nga agenda butereevu mu ddwaliro afune obujjanjabi kuba omukyala gwali mu kupiininga mu mbeera eyo bo tebamulabamu buzibu. Tebamulabamu buzibu bwonna. Ebbanga lyamaze mu industry tebawulirangako nti oba alina ekibi kye yakoze oba alina ensobi gye yakoze kwegamba ne bakomekereza nga bamuwa kimu magezi agende mu ddwaliro amanye ekituufu kiki ekimusumbuwa. N'abalala ne bagamba Mukunja Atasera yagendako mu basawo Abaganda. Ate abasawo Abaganda b'ennaku zino bafeere babeera nnyo ku social media. Bayinza oba olutalo mu makati ga Halima Namakula ne Mukunja Atasera nabo bakola ki? Baalulaba. Kati bw'ogenda ew'omusawo Omuganda nga akugoberera ku social media, definitely ajja kukozesa ekyo kyakola ki? Kyamanye ekigenda maaso ku social media. Gambe nti omanyi
Alima Namakula yakumalako emirembe. Kumbe yakulabakira mu katambi ng'osojja Alima Namakula. Definitely ebeera pass eri omusawo era aba akikubye naawe otandikirawo okulowooza nti kituufu okumbe si kituufu. So abantu ne bakomekkereza nga bawadde Mukunja amagezi abeere nga agenda mu ddwaliro afune obujjanjabi obwetaagisa oba akole test amanyi ddala ki ekituufu ekimusumbuwa kuba ayinza obbipiininga ku mukazi ng'omukazi ekituufu teyamuloga nga talina na buzibu bwonna ate Mukunja atasera n'ageza afiira wano, God forbid, naye n'ageza afiira wano. Social media eyinza okutabukira Alima Namakula. Era bandibadde bakola byonna ebisoboka ensonga zino ne zibeera nga ziggwa bulungi kuba Mukunja atasera n'afiira wano. Bayinza okupiininga Alima Namakula. Tulaba nti erinnya alikoleredde okumala emyaka 5 nga tafunamu buzibu wadde yadde n'obumu naye awo biba byonoonese. Baba bagenda kimusibako wadde mukazi wattu nga si yavuddeko obuzibu era nga taloganga ku muntu ne baba bagenda kukimusibako so mutuufu aveeyo abeere nga akiriyalinga n'erinnya lye osanga kisobola okuyambako okulaga ku kye ekituufu ekiriwo kuba kati Omukunja atasera n'ageza afiira wano Alima Namakula kaba kaweddemu baba bagenda kumusabula baba bagenda muvuma bamutambulizeeko kiri ekintu ekyokutta omuntu mu butuufu ate ebitanyuma so atusaba Katonda Mukunja atereere ate n'Alima Namakula asonyiwe wadde si ye yaloga aveeyo mu kamera ategeeze nti amusonyiye ekyo kiggwe kale mubeere bulungi mweraba.